Yes, wano kw'Essemoyo News okuba nateera nate tuzze tubatuuseeko eddoboozi eddungi okusinziira ku ebyo engeri gye tulaba eggwanga gyetambulamu eggwanga Uganda. Nabadde ntunuula kaawejjo ezimu ku mikutu gyange kwenjija amawulire amatuufu ne ndaba ng'omwana omu ku baali baafuna accident, omwana yamaze n'afa, oyo gwe baali batadde mu mokyale ng'akyali mulamu. Ne bamugyayo babadde bakamumaliriza omukolako sajjale ate bambi n'ava mu bulamu bw'ensi. Nyongera okugumya abazadde b'abaana wamu n'oyo omwana yabadde ate oboolyawo eyabadde awadde abazadde essuubi nti oboolyawo yali avudde nga Katonda amusuumusizza. Naye nzikiriza Katonda yatuwa ate era yatuggyako, ate era ne neeyongera okwebaza abasobodde okufuna ebirungi naddala bakyamaani abaayiseemu wamu n'abo abakaaba amaziga bagamba nti oboolyawo NRM yakakuttemu. Tuli mu pulogulaamu yaffe The Criss Cross Sserwiga Ovini, yenze muweerezaawo ate nga nze okuba nga nkutunuuza mu nsonga nnyingi nnyo. Ntambudde ne mukwano gwange nnyo RDC Masaka, era be bamu oba oyagala osinkana Honorable Justin Nammeere, be bamu we bakwasaganya woofiisi. Waliyo ne Mwanyi Masaka, waliyo Mwanyi tulina enseenene, kati bw'oba oyogera ku Masaka toyogera ku Nammeere yekka, tulina n'ebirala bingi nnyo Masaka. Jangwe Masaka ofune ku nseenene, bantu bakozi nnyo, waliyo n'amatooke. Tulina ebyennyanja ebiva e Masaka district, kugamba Masaka ng'era bagamba ekibuga kya Ssaabasajja Makula, kibuga Makula Ttendo. Omanyi bagamba nti buli omu simanyanga wesitu biki sima home is the best, era naye yaddayo mu kibuga Kampala era awuliranga Masaka ng'era ewewaawo oba oliawo kale. Singa mutujerega mwogera bino na bino bye mwogera ku Masaka, naye nga Masaka nantagwa buwoomi. Nkusaba obuuze ku batulaba. Abatulaba musibyo mutya mujebali gye mutuusaako engalo, mwebala okukola. Njagala okubajjukiza nti kino kisanja kya kukola. Iyo gavumenti etandikidde mu giya nnene okukwata kwabo ababadde balemesa emirimu gyayo mu ggwanga, ababadde balya ssente z'omuwi w'omusolo. Kati Munnayuganda yenna wooli nga tuli muno mu lutalo olw'okulwanyisa obwavu, twagala okusaba nti yongeramu amaanyi okubeera nti osobola okubeerako nekyosobola okwetuusaako okutumbula embeera. Amannya bampita Andrew Baba Luba, nga ndi mubaka wa president mu kibuga eky'e Masaka e Buddu Nyendo Mukungwe division. Okay. Ku nsonga waliwo ensonga kati yetambula, tulina minister, acting minister of education Honorable Jesse Muyingo, nno mutuuze waffe eri bamunaanika ng'ate era yali member wa parliament emyaka 10 miramba mpaka yetwagamba nti yaye ffe waffe tugaba 10 era ne President Museveni gye twamuwa. Naye toluvannyuma njagala singa owulira ekigambo kya universal education oyinza kinnyonnyola otyo okitegeera otya nga gwe Andrew Baba? Universal education okusokerera mu mwaka gwa 1997 gavumenti yaleeta enteekateeka n'agamba nti buli Munnayuganda, buli famire, okusokerera yasooka n'egamba nti buli mu famire mujja kuvangamu abaana 4 abanagenda ku ssomero lya gavumenti lyonna basobole okusoma nga tebasasudde nusu n'ekikumi. Oluvannyuma enkola eyo bagyongeramu amaanyi ne bongera okuva ku baana abo 10 abana ne bagifuula bonna basome. Okusooka yali banna basome mu mwaka gwa 97. Ekyo kyayambira ddala abaana abaali batuula ewaka nga tebagenze ku ssomero okusobola mu bungi okuvaayo ewaka ne badda ku masomero ne batandika okukola ki, ne baddayo ne bagenda ne basoma obulungi. Era
n'olunaku olwaleero tukyalabira ddala tulina ebibala by'ennyonyo bye tutunulira mu nkola eno eya use era bwe tumala okulaba nga use esobodde okukola omulimu gwayo nti abaana abavudde mu masomero eyo mu primary nga basuseewo secondary nebituuka okubeerabeera nga challenge weeri mu mwaka gwa 2006 era gavumenti ne introducinga universal secondary education nti omwana avudde mu primary nga asomye nti abadde tabadde na busobozi nti asobola okukontinuinga paka mu secondary enkola eyo bwetyo ye background eya UPE eya universal education. Universal education. What were the objectives when the government of Uganda was introducing? Okusookera ddala omuntu atasomye obviously abeera muzibu nnyo okusinzira okutuukira eri eggwanga. Objective yali enkulu kwe kubeera nti buli munnayuganda asobola okufuna omukisa okuyingira mu kibiina ajjeyo amagezi nti omuntu amagezi agavudde mu ssomero gayamba omunnayuganda mu ngeri zanjawulo mu ngeri mpitirivu nnyo ez'enjawulo nti omuntu asomyeko asobola bulungi okulwanyisa obwavu okulwanyisa endwadde n'obutamanya kyali ekirubirwa kyaki kya munnayuganda kya president oba kya gavumenti okuleeta enkola eno ya universal education. Omulundi guno mubaddemu ebirumira newankubadde nti largely UPE universal education esobodde okwachivinga objectives zaayo nti wenjogerera Uganda wano abaana bw'otunulira abaana abali wakati w'emyaka 15 n'24 literacy level at least abaana 9 buli ku 100 bamanyi okusomako. Eyo nno ebeera achievement y'amaanyi kubanga twali tutambula okuva nga buli ku bantu 10 omuntu asobola okuwandiika ng'enkola eno ya UPE tenaba kujja baali biri bitundu just bitundu 38 naye kati munnayuganda asinga obungi asobola okusomako at least yasomyeko awo tutusenvudde bulungi ne tutuukawo. Enkola eno oba oliawo twali badde tulina nabyo bye tusobola okukola kubanga challenges zikyasinza okubeera ez'amaanyi ye school drop out. Naye kijja kitya nze njagala okukiikira ensingo abantu nga ab'amasomero ba school administrators nti batuuse ekiseera ne babeera ddala nti ekiruubirirwa ekyali eky'abantu ekya gavumenti okumakinga sure nti buli omu asoma nti batuuse ne bakilinyirira ekiba nti kikyaliwo. For example njagala nkubuulire nze we nasomera primary mu myaka eyo egy'ekyenda 96 okutandika okusoma twali tusasula enusu 2000 yazaali school fees. Kati olwaleero bw'osanga essomero kati njagala tutunulire nti mu mwaka ogwo ogwa 97 UPE we yajjira dola yali egula enusu dola ya Amerika yali egula enusu 1,400 1,100 wakati awo 1,100 ne 1,147 olwaleero dola eri mu 2,700 oba mu 800. Kati kitegeeza nti okuvaawo sente ya Uganda enaabuuse ebitundu bwoddira 2,307 nojjako 1,10 n'okubisaamu emirundi 10 kitegeeza nti sente ya Uganda enaabuuse ebitundu 228 or roughly 228% ye percentage ya depreciation ya sente ya Uganda. Kitegeeza nti 2,000 ez'ebiseera ebyo 2,000 zinali nsasula mu primary ez'ebiseera ebyo kubyamu emirundi 3 mirundi 3 jasinga roughly nga mirundi 3 zaali bad roughly nga 10,000 zaali bad nusu nga kakaaga even less than a bit less than kakaaga
5 mu something. Kati kitegeeza nti omuntu eyayingira essomero mu ssomero leta assume kale gwali mutwalo ng'asasula mutwalo, kitegeeza nti olwaleero gyali badde bwe wabeera nti wali essomero eryali ery'ebbeeyi ekiseera ekyo nga lisasula omutwalo, kitegeeza nti olwaleero yali badde asasula emitwalo emeka? Esatu 30,000 ya depreciation. Naye olwaleero ojja ssanga essomero tulina amasomero ga secondary nga lya use government eweereza ssente emitwalo 16 buli mwezi ezigenda okusasulira omwana ki esasula school fees government capitation government zisasulira omwana wa use emitwalo 16 ate essomero ne lyongerako emitwalo emirala 3 ne bigamba nti genda oleete emitwalo 3 okole ki osome. Kati kitegeeza nti ekirubirwa ekyasooka ekyokwagala buli mwana wa Uganda agende ku ssomero kiba tekikyaliwo. Tuli mu kwogera mu ggwanga tukyalwana okutumbula embeera z'Abannayuganda nti waliyo ne families eziryawo nti tezisobola nti gye bagamba they are living on less than $1 per day. Kitegeeza nti omuntu oyo ali mu kufuna 3,000 olunaku bw'onoona omuteekako omugugu ogw'okusasula emitwalo 10 ku ssomero b'emitwalo 5 omwana kiri obvious nti ajja ku dropping out of school. Era y'ensonga lwaki abaana abasinga obungi wano mu ssomero abagenze mu ssomero badropping out ne weesanga nti buli ku baana 10 abayingira mu primary tugenda tutuuka ku university nga tulinako abaana 10 only 10% be bayitamu okutuuka ku university abantu bobadde nabo mu kibiina nga bali 10 batuuka 10 bokka. Naye tugamba obuzibu buliwa? Ningamba nti obuzibu buli mu abantu baffe abasomesa kugamba batandise beesuuliddeyo gwa nagamba obutakola kye bateekeddwa okukola. Omukiise wa President nasomerako ku masomero agamu ku g'amagye, nafuna omukisa n'ensomerako ku Bombo Army, naye nga batugamba nti ssomero lya gavumenti era nga bayiteekawo ku musingi ogwa bannamagye, naye nga mulimu abaana b'abannamagye basasula ssente endala naffe aba civilians tusasula ssente endala. Naye waliwo ekintu kye bayita PTA kaba kakiiko ku ssomero, naye ng'ate mulimu essente ze batugamba nti sasula emitwalo 8 oba 10 eza PTA. Okyogerako ki? Abazadde obukiiko buno ndowooza singanga abantu abakungu abatwala minisitule y'ebyenjigiriza basobola okuwulira eddoboozi lyange, weetaaga okunoonyereza okuddamu okureviewing etteeka, kubanga etteeka likkiriza akakiiko aka PTA nga bali wamu n'abazadde of course ku lw'abazadde, kubanga akakiiko ako ke ka representinga oba ke kakiikirira aba interest z'abazadde. Naye mu bifo ebisinga obungi abadde obuvuyo buno abasomesa bagenda ne beekobaana abasomesa abazadde bano abatono abalondeddwa abateekeddwamu obwesigwa okukiikira interest z'abazadde bagenda ne beekobaana n'abazadde bano n'abasomesa ne bajjayo ssente. Era obwesanga nti ssente zino bwe ziba ziriibwa bwogezaako okutrailinga okukola trail omukululo okugoberera omukululo gwa ssente zino, weesanga nti ate nabano abasomesa bano abazadde bali bamemba abali ku PTA bali abamukola ki kubalya ssente. Naye nze ngamba tekyali badde kya bwenkanya newankubadde abasomesa bangi ba school administrators bavaayo ne bakyesibako nnyo ne bagamba nti omuzadde ye yakkiriza. Naye nze kyenjagala okubuuza nti bwebeerayo nti waliyo gavumenti eyaleeta enkola nejja naawe omusomesa nagamba nti omwana oyo tajja sasulanga ssente, nze nja musasulira yasome. Kati nebeerayo n'omuyizi naye ye amanyi nti eggwanga lye
cutters of the country ateekeddwa ali supposed okubeera mu ssomero nga tataganyiziddwa. Kati ate mmwe bwe mujja ne mutuula ne musalirawo omuzadde ne mutasalirawo omuzadde ono ali ewa kale mwe abazadde kaŋŋambe nti muli bazadde ne musalirawo omuyizi ekintu nga kigenda ku affecting omuyizi ne government kubanga even the government is a stakeholder kubanga eteekamu ssente naye ne mwe ne muvaayo ne musalirawo omuzadde ali mu kyalo omwana omuyizi gwe kikwatako n'ogamba nti affe tusazeewo nti ssente tugenda kukola ki bajja zisasula ate nga temuba consultings abaana tebabadde consulted kyokka bwe muba mugendo zibanja abaana bemukola ki bemugoba naye nga ujjukira waliyo yabasasulira nti tebakola ki tebagobebwa ffe tubadde tugamba nti even in the extreme ne PTA bweba yandiki nga ekiriziganyiza of course abasomesa ne PTA then abazadde bo basalewo engeri gye basobola okufuna ssente ezo naye ng'omuyizi tebakoze eki tebamugobye bafune engeri kubanga really bono ngamba nti omuzadde tukkiriziganyiza nti sasula omuzadde akkiriza kati ate bw'aba akkiriza lwaki tasasula kitegeeza talina capacity kati bw'aba talina capacity kitegeeza ate tekiba tekimutuuseeku olwedde aba yamanya naye kibeerawo nti baba bakowasinga bwabaddeko mu nkiiko ezo nti n'omuzadde okuvaayo ayogere agambe nti bannaye lwaki mutasasula ssente ezo agenda nakuswala agambe nti omwana we bajja mu victimizing bagambe nti taata wa Nsibirwa tasobola kusasula $3 ono lwaki azaala kati nga gwali mu gavumenti mwali muzeekaawo ne mwebuuza obadde ebisaanyizo byemuwaayo bimala okusinziira ku nteekateeka pulezidenti gye yaleeta ekyo kiba kyakwekwasa nze nakugambye nti walabyeko essomero lya private njagala ombulyeko essomero lya private ewammwe ewa Munaanika eruweero lyewalabyeko erisasula ssente ensaamusaamu sasula ssente mmeka sasula ensaamusaamu nga wadde erya wansi $3 kati of course kati oyogera kale eyo level na ya waggulu eyo level ya waggulu sawendeko naye tuyinza okuba nga tubadde ne minisita wa education emyaka egiwerako kuba abadde state minister kati minister acting naye Bamunaanika wamu ne Luweero gegamu ku masomero gezimu ku district esinga obba n'amasomero amatini. Okay. Kati nze kankubuulire ewaffe ebusoga waliyo amasomero aga private agadde nga gasasula $15,000 $20 roughly there naye kale katutunulire average katutunulire $3 $3 egyo gisasula abasomesa okay $3 nejigula kyo actually sometimes n'okulya nga n'okulya kwe kuli wamu yes perfect nezigula emmere nezizimba ebizimbe nezigula entebe ezituulwako desks nezigula school chalk nezigula textbooks neziyonja essomero kati omwana wa secondary government emusasula $16,000 naye nesasula abasomesa negula textbooks negula furniture nesasula support staff n'abasomesa ne bateekwateekebwa wabeerabo capacity building workshops ezigendereddwa okutumbula omutindo gw'abasomesa kati gwe ono ayagala okukozesa gaapu eyo okwegaggawaza nga mu ngeri ekosa abayizi bw'aba akunnyonnyola akugamba nti munnange ffe wano sente ze baleeta ntono nnyo naye mubuuze sente ezo zikola ki sente ze zijja zikola ki kitegeeza ziteekeddwa okusaawa compound maybe a few sometimes awamu awabadde gaps wabeerawo n'abasomesa abatonotono abakola ki abajja ne bakola ne ba part timing naye ate n'amasomero aga private agasinga obungi weesanga nti gyegali amasomero aga private naye nga n'abasomesa abalimu batono n'okusinga abali mu ssomero lyaki erya gavumenti naye ne bajja ne bakyekwasa so kati nze kyengezaako kugamba nti
ekino kyonna omuntu asobola alina right okuvaayo yeekwasa akugambe nti kijja olwokubanga sente tezimala naye sente ezo zennyini ate waliyo essomero eddala ono akugamba nti sente tezimala ye n'asasuza emitwalo 40 waliyo n'amasomero agasuza emitwalo 40 nga wano nalabyeko essomero waliyo essomero eri eruziri eyo nga basuza abayizi emitwalo 40 naye nga ne gavumenti nekola ki neeyongerako era naye kugamba nti sente zino twagala kutopinga up naye bw'omunoonya accountability yayo kubanga who account for that money kubanga gavumenti eba tezimanyi ziba wakati wabazadde kyetugezaako kugamba nti tudde ku drawing board ku meeza twengeginge gavumenti really bwaba nti waliyo gaps mu funding tugezeeko okunoonya okutema empenda gavumenti eyongezeeko oba oliawo kinaba kisobose naye omwana wa Uganda asigale nti akyali mu ssomero nti tateekeddwa kulekebwayo mabega olw'okuba nti abazadde be babadde tebasobola kwafoodinga school fees nga tuyita gavumenti eyita mu nkola ya mwenna musome yetumbudde nnyo President Museveni nga agaseeko eddoboozi okutumbula enkola eya sciences tulabye nga abasawo twongeddeko eggwanga Uganda lyongedde ku standard y'abasawo obungi obungi naye gavumenti y'emu eyateekawo pulogulaamu eyo n'okukubiriza bannayuganda benkaleginga abaana baabwe okuba bakola sciences abaana bazikoze basomye obusawo naye gavumenti yennyini ate egamba terina ssente zibasasula naddala ba interns olowooza enkola yaffe ffenna tujje tetutwala butwazi naye ate olumala otutwala simanyi bulungi nze personally ekyalibadde kirowoozo kyange ng'omuntu tulina priorities really is it a priority do you think kale nkimanyi bwe kiba kibaddewo kyamugaso nti omwana baali muwadde oba oliawo n'omwana asoma arts baali muwadde oba olia kubanga era kyali kibaddewo edda nti omwana bwe yagenda ku ssomero gavumenti yamusasuliranga halls of residence gyali ne bamuwa n'allowance gye baali bamuwa naye overtime ne bakiscrappinga ne bakijjawo kati nze kyenkubuuza why do you think it is why do we feel it is very important nti omwana agenda ku ssomero agenza okusoma kubanga really internship is part of the course njagala okitegeere bulungi nti omwana ali ku internship aba muyizi ng'alikola ki ali mu kusoma koosi ye kati ate ne bateekayo gavumenti nti gavumenti eteekeddwa okuddira ssente abaana bano ebasasule really bw'eba ebasasula nze ndowooza nti deni yalibadde universal policy nti nga bali mu kusasula intern ali mu kusoma basasule ne engineer civil engineer naye bamusasule n'omusomesa ali ku teaching practice bamusasule gavumenti emusasule n'omuntu omulala yenna ali kusoma kubanga teriyo asoma nga talina mugaso really tetwetaaga ne bwe tuna abantu bonna ne banaaba abalamu nga bonna balamu nga abasawo bajjanjabi abantu bonna tujja kwetaaga abagenda okuzimba ebizimbe abagenda okukola mu makolero gaffe kale buli muntu yenna asoma aban'obuvunanyizibwa era etoffaali yagatta ku ggwanga lino yensonga lwaki sikkiriza mu ndowooza siri wamu naawe ku nsonga eyo bwe wali osoma wangambye mu 97 wali mu ssomero wasangawo political science yes yali waali lwaki gavumenti yamugjawo era gwe wamusoma alina kyeyakuyamba oba teyalina kuba kyemmanyi wamukola tewamusomaako gwe wali osoma wasangawo kamasi kamasi yaliwo lwaki gavumenti yamugjawo anti etugamba nti kamasi bakuteekateeka ku morede kyosanzeewo kyokka ate entrepreneurship ekuyigiriza okutondawo n'okukuuma kati wasomako political science political science simusanzeewo bamuyita political science kakati nze namusoma
political science. Erinnya lyali political science. Simanyize Yeah, wabula I think, yeah, it was political yangu science. Kakati political science, you tried to know political science. Exactly. It was exactly. We are studying the same things in history. It was the same thing. Exactly. The same things in history. Because we are political science, we are looking at the NRM revolution, we are looking at the independence of Uganda, we are looking at those IK Musazi, all those things, and the very things that we are studying in political education, we are studying in them in history. So for as long, according to him, for as long as history is still here, he's still here. Because I am telling you exactly, they were the same things that we are studying. Mulina namusoma namufuna distinction one. Ndowooza okisegedde. Kati wa president atufuga olwaleero yakola political science. Yakola political science. Yes. Amaloboozi agamu teyakola political science mugundi. Yakola political education. Actually yakola political science yes. It was political education. Yasoka political education. Then amala n'ayambuka najja mu political science. No. Political education, it was a subject. He could even not have done it because even right now, political science jali ku university. Did you know? Yes, jali ku university. Jali ku university. It's there as a course. It is there. Actually, it is there. The same course modules. The bali basoma ebisere ebira. It is the same thing that is there. Olwaleero government kimanyi obadde oyagala kunvuga gamba nti you are insinuating nti government yali erina ulterior motives okujjawo political education. Olwaleero government yesindika abakulembeze b'essomero naddala mu institutions za government eziri under government omuli UZ ne UPE mu central government actually mu secondary schools and tertiary institutions ziba za government, central government, and primary district naye ng'era eri governed by the head of whatever. Lwaki mu masomero ago gennyini agasindikibwamu abakulembeze gavumenti beesoose okuyisa mu kasengejja ate ge gasinga okubeeramu enguzi nga gasaba nga gatusaba essente ezitali ez'empaatiike ng'ate gavumenti etusasulira kyokka ate ogenda okulondoola nga n'abakulu abamu abali mu gavumenti nabo bali awo. Kankuddemu mangu okusookera ddala gavumenti mubeeramu enguzi naye gavumenti ate neegamba nti twagala nguzi n'ekirwanyisa kati tuyala. Are you going to put it on the government really? Because the government is saying is discouraging, telling them you shouldn't do this. And then the people who are coming, they are the people who are doing. And then remember, the government does not manufacture people. Abantu abali mu masomero be batabani bamwe bakojja bamwe baana bamwe. So I want you to know whenever somebody has done something against the country, chi attributing ku family yo ewamwe waka yalemera okola ki yalemera okuregulating abantu bano, because that's where the mess comes from. Woba ne taata nga woba oluta omutwalo gwe tayomba bw'okimeeta anaasobola okukugambako tagganye mutwalo nga bw'otwala tagganye mutwalo naye ng'okututte mu bumenyi bw'amateeka tegumusabye bw'okimeeta ano lwaki abakukuba nti kati taata waffe taata wa gavumenti ye ayomba ne bw'oba otutte 1000 ayomba n'agamba nti sente y'omusolo toteekeddwa gikwatako. That has been the message for so many years. For every now and then, that is what we have been insisting on. This is public funds. Don't touch. Don't dare touch. Kale nzira awo ne ŋŋamba senga gogoba wadde ensonga ati senga bakuwa minisitule etegeerekeka nga ati si mu URA kubanga tulabanga okola okunoonyereza ebitongole ebikwata ensimbi zaffe minisitule tegeerekeka sebo omulimu gw'enkola gutegeerekeka bulungi. I am very comfortable. Yes, ate n'ekirala tajja kubeera muntu omu tajja kukola byonna. What we are saying because we manjo gerana sogera, so I am not a policy maker, but I speak this as an opinion as a Ugandan. As a Ugandan. We need these changes.
zibeerewo. That is what we are pushing for. Nga gwe eddoboozi lya president mu district y'e Masaka. Masaka naliyokko musite mu kibuga si district kwa bibiri yanjawulo waliyo Masaka district n'embeera Masaka city. Masaka district ena RDC wa deputy ne assistant seye then ne kibuga ne kibeera so kati ndi mu kibuga mu kibuga ky'e Masaka. Otunuulira gavumenti mulimu ebintu byebadde tugamba nti etaddeko essira, amasomero, amalwaliro, obujjanjabi, amasomero, obujjanjabi, ebyenfuna n'ebya security n'ebyokwerinda. Yes, ewaffe Luweero ebyo byonna mbyemulugunya. Amwe Masaka gy'owangaayira kiri kitya? Okwemulugunya weekuli obviously kujja kubeerawo naye kubanga nkugamba nti Uganda si Dubai, Uganda si America. Tulina gye tuvudde, tulina bye tulabye. Really nze omuntu eyali alabyeko abantu nga ennyumba okutambula oyinza otambula ekyalo kyonna nga kuliko ennyumba 3 ez'amabaati, ng'ennyumba n'ezo ez'amabaati eziriwo nga wasi bateekawo busa sementi tewaliiwo. N'otunuulira eggwanga lino bwe litambula ebyalo byonna bw'oba obitambuddemu n'oŋŋamba nti nkwegatteko tukole ki naffe tukungubagire wamu. Nedda I'm not going to be part of that. Sijja kubeera munanfuusi kubanga nze nzikiriza nti gavumenti byekoze ebikoze, bye tutanabakkola. Tulina challenges just like everywhere else. For example, tulina amawanga gatulowooza nti gakulaakulanye. Tulina twogera America buli seera buli mwaka babadde balwanyisa gun violence. Ebyo bya that is security issue. Eggwanga lye tugamba libaddewo okumala emyaka 225 naye nabo balina ebizibu ebikola ki. Bw'otuuka mu America ojja kusanga abantu abali ku nguudo kumpi nga it is the population of this entire capital Kampala and Wakiso combined nga bali ku nguudo tebalina we basula naye nga babaddewo okumala ebbanga eri. But omuntu ye akubuulira really tulina abantu nga bo kwegamba bo era bw'awulira nti abantu bagamba bababuusiza bakuyita kubuusa nti babuuse, ekyo kiba kimuyisa bubi nnyo kubanga ye they thrive on telling you, feeding you the lies. Era gwe malo kubelieving ekyo bakugambye then they are very comfortable. The rest bakugambye nti they will tell you eggwanga the country is bleeding. For example, someone who comes and tells you Uganda we are paying a lot of taxes, then he goes to Kenya and he brings someone from there, Babu Owino comes here and tells you Ugandans you are paying a lot of taxes, but then when you compare taxes that are being paid here and those ones in Kenya, Uganda is having the lowest actually the least. They are realizing and they're not even realizing 50% of the taxes because the tax base is very narrow in Uganda. So as compared to the rest of East Africa, Kenya, Tanzania, Rwanda, we are lagging behind. Then you don't even factor in when you look at one item. Na kugamba nti laba bwetugule motoka tujija Kenya kutukane Kenya gula sente bwezi nine erabira nti Kenya erina omwalo ne Kenya yennyini bwe tuba tuguze motoka kuliko omusolo ogusalibwako oguve Kenya emotoka eryoke ve Kenya eryoke etuuke wano nti ne Kenya esalako omusolo bwe tutunula ku some of the items nti awe biva naye tulina naffe tulina wane ebyaffe ebyamaanyi nti ne amawanga gatwetolodde gadepending on okufuna okulya ebyokulya. But we are not going to look about that. Bwe tulaba abantu nga bali mu kuttinga ne Sudan oba mawanga getoloddewo ng'ate Uganda negenda ne exporting security okustabilizing amawanga gatwetolodde ekyo tukitwala wanaba wano bageza kukulaga nti it is for granted bakitwala for granted tebakulaga nti waliyo omuntu akoleredde ekyo there is an effort ekolebwa okusobola okwachivinga ekyo.
kubanga baagala abantu basigale nga bali misinformed ng'abantu era njagala okwebaza nnyo gavumenti yeno nti focus eya information ebadde top notch ku mulundi guno nti kati kyafuuka kizibu nnyo okubeerawo nti omuntu ajja kubeerawo alimbe eggwanga nga bw'ayagala. Olwaleero nga tumaliriza nteekateeka gye mulina ey'okusolvinga okusomozebwa okuli mu university education nga tuwumbawumba enteekateeka sijja kwogera ku nteekateeka gaba ekirowoozo naye opinion yange nze njagala okusookera ddala bayira waliwo point gye mbadde soogeddeeko nze ndi against okukuba abaana mu masomero mu classes not even one stick kaino okwata omuggo kubanga tuli mu generation eri mu reasoninga nti abaana baffe nti abalunda ente mulekeraawo okuba ente naye kati ate fe abagamba nti balekere okuba ente ate ne tukola ki ne tusalivinga nga abaana baffe babawuttula nga n'omuzadde ayinza okuvaayo n'agamba omusomesa nabadde ndi ewaka recently just about 3-4 days ago nga mpulira omusomesa akuba omwana akubira mukyala wange amukubira essimu amugamba munnange omwana oyo ali eyewaka naye kugamba maathi akalubyemu nnyo ffe banne njagala mumuteekeko amaanyi mumukube ffe tugezezzaako really ate kati olowooza nasobola n'okwebaka nakeera bukeezi ku ssomero ne mugamba owange tebamukuba really nze nkuweereza omwana kumuleeta asome really ate kati gwoleeta omuggo omukube why should we naye kati n'omuzadde olwaleero omuzadde akubira n'omusomesa n'amugamba sebo weebale baŋŋambye muzamiru wamukubye munnange weebale nnyo nyambyeko omwana oyo oluvaamu bwe tumala okuraisinga abaana abafaanana abakola ebikolwa ng'ebyabookero nga tetuvaayo tukomplaininga naye omwana akuziddwa experiencinze violence ng'akula is obviously going to become a violent person. That is what we are raising. Nze ndowooza nti attitude by then n'abazadde ewaka njagala okubategeeza nti okuba omwana oba omwana otekyali mbeera ya kugunjula that is corporal punishment and njagala okubategeeza nti amateeka ga Uganda gakugamba nti okuba omwana mu ssomero that is a crime. Era omuzadde wenna omwana bw'akomawo n'agamba nti bankubye tulekeraawo kukyembulesinga tugambe nti abaana bonna bategeere nedda kubanga n'ebisolo tugamba nti n'ebisolo kubanga wali twali tugamba nti bamukubanga ente naye n'ebisolo tugamba nti n'ebisolo tebiteekeddwa kukola ki kubwa. So ekyo kyekisookerwako kyenjagala to maintaining rights z'abaana. Omwana agendeyo ku ssomero naye nga is enjoying. Omwana agenze ku ssomero nga treatingibwa ng'omuntu ayina kapasa ajja asobola okuyiga okusinga ono gwe mugenda okukuba emiggo nti omwana alemeddwa kati nze nkusomesa ndese omwana wange omusomesa gwe omusomesa ngulese omwana wange omusomesa kubanga gwamanyi ate kati gwate okwata omuggo omukube ate nga gwamanyi agateekeddwa omuyigiriza ate okwata omuggo omukube ate kati fe abazadde nga fe tusupportinga bannange njagala bagamba nti ekyo kikyamu nnyo kikyamu ddala n'omwana naffe abazadde tuyige mu ngeri ey'okwogera n'abaana baffe over time muno ojja kurealizinga nti omwana gw'otuuziza n'oyogera naye ategeera ajja kutegeera era ajja kubeera ojja kulaba transformation ng'esingira ddala ono gwe babadde bali batanga abakumenti. Okay, toyanza nnyo toyanze gendaba obusungu bumukutte ate wanyiiga omumanyi. So tubadde ku nsonga mpitirivu nnyo naye ng'agamba nti omwana owa university education oba ali ku nteekateeka ya gavumenti tateekeddwa kubanga asasula yadde 1,000 kubanga gavumenti emusasulira byonna emwetaaza kimu kumugulira yunifoomu ebyetaagisa oba ebikozesebwa agende ate ayige oba ayongere ku kumanya. Tubadde ku SML News oba kwe tuli programu yaffe The Criss Cross Sseruyiga Alvin nze muweerezaawo okubanga kutuusaako pulogulaamu eno.
twebazizza yonna gy'osinzidde okuba nti nno ng'otulaba n'okutugoberera subscribinga kanotification kajja nako okakoleko. Njagala okumaliza n'akantu kamu kubanga nkimanyi bulungi nti ebigenda okubeera mu comments ku video eno bagenda kwogera nti abo n'abaana baabwe tebabatwala masomero ga use. Really teriyo akugamba nti twagala buli muntu yenna atwala omwana mu ssomero erya use. Era naawe omuzadde tukusabira bw'oba osobola okumutwala mu ssomero w'otusobola kubanga really nange bwe mba simututte mu ya use waliyo era lye ntasobola. Waliyo abatwala mu international schools, waliyo nali mpuliddeko okay ekyo tukireke. Naye waliyo n'abo abatwala ebweru w'eggwanga ne basomera eyo. Waliyo ne banawulirako nti basitula abaana mu mawanga amalala na mu mawanga ndowooza nakiraba nakiwulirako kyali Zaire eyo nti waliyo famire nga abaana baayo nga babasitula ne babatwala e Bufalansa ne basoma buli lunaku ne bakomawo. So eyo yonna bw'oba olina capacity eyo naye tugezaako kugamba nti omuntu atalina capacity bw'aba talina capacity ogitwala omwana mu ssomero erya private gy'agamba nti oba embeera nnungi okusingako nawana abe nti asobola okufuna kyateekeddwa okufuna. Tetugamba nti tetwalyagadde nti ate abeere denied okufuna n'ekyo gavumenti kyesasulira nti kyateekeddwa okufuna olw'okuba nti gavumenti ekoze ekyo olw'okuba nti omwana talina ssente oba muzadde we talina busobozi busobola kumutuusaako ekyo. Neyanziza mbadde Andrew Baba era tuddemu okusisinkana nateera omulundi omulala. Okay, kulwa Katonda n'ensi yange sigadde nseruga ovini kama Katonda abanjagalire abankuumire.